from the health center, and we are suspecting this patient to be around the municipal council in a cell called Salute A, and the surveillance team is on ground testing for this client. Okusira ku Dr. Kasimba Steven nti abantu babiri Kasese be bafuna nga balina obulwadde bwefaananyiriza obw'Ebola. And we're in the process of transferring this case as we wait for the results. 2 cases have been reported in Kasese so far, but those cases are not confirmed. The samples, blood samples have been taken, and before we get the feedback, we cannot confirm that they are cases of Ebola. Amyuka Sipiika Kasese tefuna eri magwara alambise engeri gye bagenda okulwanyisamu obulwadde buno. Issues to do with surveillance, case management, and we have put in place measures on how shall we handle these in case they occur. Several buses traveling to Kampala go through Mw'abadde. The people here historically have ties with Mw'abadde because there are so many relatives of the residents here that live in Mw'abadde. Mwekyo Minisitiri w'Obulamu Dr. Jenotha Achenga ataddubako ku mukutu gwa Twitter ng'agumya abantu nti yabadde atteereddwa okuwona obulwadde bw'Ebola ekasanga litabulina ate ab'ebyobulamu n'abakulembeze mu disitulikiti y'Ekigo beeraliikiridde obutabeera n'ambyulensi ey'okutwala abateereddwa okubeera n'obulwadde bw'Ebola mu ddwaliro okwosaako n'obutabeera na kifo eky'okujjanjabiramu abalina obulwadde. Disitulikiti y'Ekigo erina ambyulensi emu eya gavumenti naye nga yagwa akabenje kakati emaze emyezi 10 nga tekola. Abavuzi bategeeza nti ambyulensi eno yali ebayamba nnyo naye obudde buno kati babonaabona. Kyatucumbagiza obuheereza habwo butagira ambyulensi na munonga obwo bwire obuva munonga obu Ebola etukwasiremu. Ab'Ebola bagamba nti okuva olwadde Ebola bwe balumba Kigo bonaabona okutwala abalwadde mu ddwaliro Mw'abadde nga tebeeyambisa ambyulensi y'ekitundu ky'MTI ekikolera mu nkambi y'abanoonyiboobubudamu eya Kyakato. Ekyo omukisa omulungi MTI kitongole kiri Kyakato Medical Teams International kisoboire kutukora omulimu gw'amaani kituyambire kurora ngu kyatutwara abarwaire baitu. Ambulance ziriho ezindi ez'abandi kigumire kuza kuzikozesa abo kuba bamwe basaba amafuta emitwaro 5 emitwaro 2 konka kwakuba hariho egi ya district yenyine eri kukora ekubene yamba abantu okubiha omu byaro kubatwara nkahi omu marwaro. But I have made one request to Minister of Health that the district has no ambulance. So I have requested the Minister of Health to give us ambulances that can take these patients to hospitals. Okumanya eby'Ebola bikyala ebizibu ekigo ekizimbe ekyazimba Bwaliri Cross okujenjera abantu abalina endwadde enkambwe tekiri mu bikozesebwa ng'ensonga lwaki abalwadde b'Ebola batwalibwa Mw'abadde. The patients are taken to Mw'abadde direct, but we have just been in a task force meeting. We have decided to equip and connect water and electricity to our own isolation center at Kyerwegwa Hospital. Robert Kule ne Philip Mulangire bakusakidde egguli lino. Amyuka Sipiika Parliament Thomas Tayebwa ize ensinkano y'enjawulo okusalira wamu amagezi ekizibu ky'abannansi ababuzibwawo ne bataddamu kulabikako. Ensinkano eno yakubeerawo ku Lwokutaano olwa wiiki eno. Ensinkano eno egenda kubeerawo ku Lwokutaano olwa Ssabbiiti eno mu ofiisi ya Amyuka Sipiika Thomas Tayebwa nga yakwetabibwaamu akulira oludda oluwabula gavumenti mu Parliament Mathias Mpuuga, baminisita ab'ekisiikirize Ssaabaminisita Robina Nabbanja, minisita w'ensonga za ssemateeka n'essiga eddamuzi Norbert Mao, minisita w'ebyokwerinda ow'obutebenkevu n'ennampala wa gavumenti mu Palamenti. Right Honourable Prime Minister, please, on Friday, let us have a meeting. Prime Minister, Prop, Shadow Minister for Security, Government Chief Whip, Opposition Chief Whip, Minister for Internal Affairs and Minister for Security. We first tackle these issues. Okay? Tayebwa agamba nti ebikolwa eby'okubuzaawo abantu nga bubisomwako mu mawulire birabisa bubi eggwanga nga byetaaga okusalira amagezi. That indeed some of these issues were glaring and they were making us look ugly.
Ensinkano eno eyitiddwa oluvannyuma lw'akulira oludda olwabula gavumenti Mathias Nsamba okussa gavumenti ku nninga ebuulira abooluganda lw'abantu abatamanyikiddwaako mayitire oba abantu baabwe gye bali balamu oba nga baafa baweebwa emirambo giziikibwe mu kitiibwa. And we made a very simple request. If they are dead, they should declare them dead, probably avail the bodies for decent burial by their families. Mpuuga agambye nti enfunda eziwera azaayanjula mu palamenti amannya g'abantu abazze bawambibwa ne babulako amayitire nga gatwalibwa baminisita ab'enjawulo wabula nga baakomaawo kwe kusalawo okubajjukiza ne gavumenti okutwaliza awamu. Around May this year, this house and kept incommunicado azzeemu okwanjula olukalala lwe lumu olw'abantu abaawambibwa emyaka 2 egiyise nga nakati tebaddangamu kulabikako. Lord Speaker, as I take leave, I am resubmitting the names for the attention of this House of those citizens I tabled as disappeared and have never been seen again. In fact, on some of them, the Minister of Security considered that actually they have them, but we have never seen them. Kutwogerera mu constituency yange ya Mukono North. Muganda wange Kanatta Muhammadi bamujewa Lusubi ng'ennaku z'omwezi 23 Desemba simanyi gyali n'okutuusa essaawa eno. Sempijja Yuda simanyi gyali. Bayuuya bali eyo banyiga biwundu, bakajimu banyiga biwundu, bamale banyiga biwundu. Tuvumirira enkola etwalira amateeka mu ngalo wadde ekolebwa bitongole byakwerinda oba ekitongole kyonna ekitamanyikiddwa. Ekyokubiri, omuntu atwalibwa amateeka malambulukufu nti waba ku poliisi kasuka ssaawa 48 ng'atwalibwa ng'asibiddwa mu mbuga z'amateeka. Bo be bakwata abatatwalibwa mu kkooti mwaka ku mwaka baba baasibibwawa. Ffenna ng'abakulembeza n'abantu ffenna tulina okuvaayo okwogera ku nsonga zino buli lunaku buli kaseera. Obed Lutale ne Rachel Nakkazi bakusakidde eggulire lino. Katusooke tuwummulemuko tukyagenda mu maaso n'amawulire agabutikidde ku Bukedde TV ne Abantu TV.